ne bafuna copyright abamu bajaganya ate bayimbi bannaabwe bagamba mujaganyiza bwerere kye baba wadde si kituufu. Ekisooka mu Uganda situlacking amateeka kyetulacking enforcement. Copyright law bayafulumye fine katulinde banaje enforcinga nenga tujagulizaako Kenzo ya pushing ekintu ekyo si kyangu okutwala ekintu mu parliament nelifuuka etteeka si kyangu. Abantu akatambula balaga nti buli afuna omusaala okutandikira ku mitwalo 35 okwambuka paka ku mitwalo ngana agenda kuba bagenda mwongeza omusolo like pay as you earn 20%. Ne bajjanga bagatako goloza zino sente ziba government zegenzewa abantu size tugenda okusasulira ffe abafuna ku musaala. Ekyo bwe kiri ate ezo pay as you earn nze njala bazirinyise mu abayivu the elite abamanyi mwasoma muteninga ogamba nti politics tabakwatako kati politics kabakwateko ng'omusolo bagukoze eki bagulinyisiza ku musaala gwammwe. Mulonda abantu abategeera bino ebintu abajja okugamba nti no guno omusolo situlina gukola ki gwongeza. Be bayisaamu eggaali on social media abaana abamu kino ekintu okyogerako ki? Ekisooka teri muntu ampisaamu gaali nze zino mese bumese okitegeera yo mu mwaka gye Kampala ffe twaliwo Facebook we bagiclosingira Uganda nga nyina abantu 800 okitegeera teri muntu ayinza kumpisaamu gaali kyekisooka ate ekyanze nebo nimpisaamu nze nsula musuuka zange enjeru nsula mukalina Katonda atandikirako ffe bwava mu ggulu nyina embwa zange German Shepherd zisula ziboggola amasanyaze gwe gali kubikumira obutundu bali we buli mu compound kakati eggalo ginsanza bwanze gashomba tandikira mu gala gimalya mu basement lift n'enninyisa waggulu oli bensanga we gaali eri opisebwe gaali ng'oli ku Tekino ne data wasirinyi 5 really nyina deep freezer 3 ezembwa zirya nyama eno z'abantu kati gaali ensanga wa ali bansanga woyo mujeganza mutegerani nze nseka n'okuseka bapisiza mwe gaali bompisa mwe gaali balance wange n'akyuka mu banka ebyapa byange ne bigenda manyago gaali eriwa ontegera ndowooza oyampisa mwe gaali arrive and departures ebisabe bimeka byamanyi ku nsi kuno okujjako taxi zigende mu Butambala n'Empigi you get it otambula n'abantu 14 mu taxi botamanyo nalya mulondo nomberengo no binyeebo toyisa mu gachumba gaali ovuga akamotoka tekalimo airbag ntoyisa gachumba munze gaali me you people no way tekiriyo. Okay. As long as we still live in a comfort zone teri gaali and I can assure you nzatebwe ensalawo to fire back nze ndi one man army single file chovola bankola video mu netawanya Uganda yonna malaika ali excellent one posting ze no muteka ko banne mwenda labo muri comment section ya mwe tuli mu genuine organic love ebyaffe sibiyiye tugenda kweza omwaka mulamba si kyangu mu bufumbo mwaka mwali manyisi ya kumala mwezi tuli mu mwaka kakati tumaye kasamalo zalanga kulekera n'omwana tekisoboka twazala omwana omuyita Lwabugiri erinnya nayo ne muri Lumba Lwabugiri kye mutamanyi Lwabugiri erinnya lya kabaka Lwabugiri oyo yali kabaka w'e Rwanda yakyasinza okulwana yalwana paka Kongo kati nabo bapostinga owaabo ku TikTok basasuza okuteeka ekifaananyi no Facebook basasuza no Instagram basasuza no teeka yeewuwo buli omu ateeka yeewuki nze gwe nataddeyo oba bo banyize bakideleting you get it actually Facebook edda tubuuzanga what's on your mind ekyakibuuza yes boba oli ku beach boba oli mu nteezo boba oli mu club ontegera ndowooza abamasinga gamba mbu ennaku zino ng'otijja nnyo kikyobala kyobala abo balina akasajja ku mutima balina akasajja kuba baali bagagashumba tali wasa ne twanjula ekyo ne kiggwa twazaala Lwabugiri ono ne tumala emyezi 2 nga teri amanyi nga twasirika ne tumwanjuza ne bagamba akasajja kaakiyokadde omwana ono so those are Ugandans twabamanyiira nze ate bwe ngenda ku comment section endabayo abantu these normal jokes are just ignore ne bw'otandika okutuvoola ban block and delete ensobi gye mukola kwe kukkiriza abantu be mutamanyi okusalawo obulamu bwammwe. Do you get my point? Kakati enesaawa najugula $2,500 ngisibyewo bw'oba omanyi nnyo mbuulira nzuukuse nsoose kukola ki
ono omujega ali ku TikTok ayagala okudictating obulamu bwange gwe simumanyi namumanya mistake mwe gye mukola mwenna n'abatulaba kwe kukkiriza abantu bemutamanyi okusalawo obulamu omulina okulivinga. Pizza nti ali ekakiri ali ekyazanga ali mu kiwuunya onsalirawo otyo obulamu bwendivinga ku TikTok account yange. Nze mbadde ngenda ndoza myezi nga 6 ndidde KFC nga gyempulira ki gyenjagala naye mwensobe gye mukola kwe kukkiriza abajega okumanyiira gw'otamanyi na kumanya. Waliwo abantu betulina okusanga mu kuziika eyi nga kitalo singa waliwo sikaana escanning abatufollowinga twali bali tugiteekawo otegeera otya nga nyina if there was a software ng'esooka ku reading mind nti ono IQ etesuuka 2% tongoberera. Actually 98% ku bantu ku social media they like what I do. Ababi batono nnyo ne bakola noise y'amaanyi. Abantu ababi ku nsi kuno babeera batono sikkeera kuwemula kuvoola abantu kubanga bano abantu bovoola bakusinga akusinga ensize yakagendamu balance ku banka akusinga asula bulungi gw'osula bubi atambula bulungi gw'otambula bubi awunya bulungi gw'owunya bubi buli kimu akukola ki alya bulungi gw'olya bubi. Tewali muntu avoola abantu ku social media nga yeesalirawo emmere gy'alya mbeera gy'alimu yasalawo emmere gy'alya akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi.